Bwetogera kati ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba ate alumbye amaka g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwe yatusuubiza nti ssaawa yonna ajja kulumba amaka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era omukulu ono amaze okuba nga akituukiriza. Anoonya akola buli kimu okulaba nga atuusa ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obulabe bwonna nitwongera omutegeeza n'okumujjukiza nti tumuleke buli kimu akikole, agenda kukyejjusa one day one time. Twongera omujjukiza n'omutegeeza bino byonna byagenda mu maaso n'okukola, bino byonna byagenda mu maaso n'okwagala okutuusa ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Time agenda tuuka bisasulire ate era ajja kubyejjusa. Buyinza okutaba lwaleero, buyinza obutaba enkya, buyinza obutaba ddi, naye nga tulina essuubi nti omukulu ajja kubyejjusa era tukkiriza nti mu kaseera ng'omukulu akoze buli kimu era mu kaseera ng'omukulu alaba nga byakola bye bisaanidde, twongera omujjukiza nti naye akaseera ke kagenda kutuuka ate era bino byonna ajja kubyejjusa. Amanyi bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda, naye n'amagezi g'ono twagalabirawo nti byajja okukola byonna bijja kuba bisuula kitaawe mu buzibu era obuzibu atayinza obba omuzaalira nobba omusombera. Mumuleke yeeteekewo agende maaso nga alumba amaka g'abantu ng'ayonoona ebintu by'abantu olw'okuba nti bamuwa obukulu, but akaseera ke kajja ate buli kimu ajja kyejjusa. Katumukwase amaaso, tumukwase ne Katonda yalina ekisinga era one day one time ajja kiwulira. Right now nalirinsa okulaba ku bantu ba Winnie Byanyima baani nga boogera ebiri ku Nuupu. Titubivumirira. You people bino ebintu bye tulimu, abaana baffe bangi babasibye tibagenda kuddamu kuzaala. Bakirewo gye babatwala babakuba ebiyiso. Kyogamba Lovanisi Lwanyaga yesi Munnayuganda. Lovanisi Lwanyaga yeteetaaga ddoboozi ly'abo abasajja ba Herod Kaija. Nze Katongole njagala tubeere n'ekintu mu ggwanga wano Uganda. Omuntu bw'aba nga afunye ekizibu no tolowooza ku political affiliation. Yenna Munnayuganda oba wa boda oba maama wa katale oba wa diaspora tuyimuse eddoboozi nga lyawamu. N'ebino ebintu ebibaddewo ebintu ebimu bye tulaba tebitusanyula. Katongole osusse awo tewaliyogeddewo amukolodi mu miransanafu because bali mutulya bali mutumalawo. Tulina abantu abamaze emyaka 5 6 tebalabika, abamu babatadda. Kati ani atayogera atali mu miransanafu wammwe? Bwe mba nkuba musirike, bwe mba nsabula sirika kubanga amukolodi mu miransanafu. Omwana Lawuma Juma bamukubye ekiyiso, oyo yesimanyi. Lawuma Juma okkiriza otya empiso? Abaana mbadde mayi mugeze mu NP School of Leadership. Togendanga mu safe house mbwowonereyo. Abasajja bagambo bofafa tokkiriza kukuba mpiso. Bana abasajja balina obutwa obuleeta kansa, balina obutwa obukola ki? Teri kuzikiza. Teri kola ki? Teri kuzikiza. Era mbagamba aba diaspora bye mulaba e Uganda ffe tetutidde. Pozinga gwotidde. President anatya wali byonna babikoze ku kitebe, babbye empapula, kamera bazitutte, bakoze buli kimbagaze mu ofisi ya president, banywereddemu obuugi, ne bakola buli katemba waabwe, bapamye buli wamu ng'empisa z'abantu abatategeerera ddala. Naye ekigambo kigamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule ate tujja kujambala. Njagala message eno endala gye ngenda okuwa egende wa Honorable Zaake ne Ssenyonyi. Honorable Joe Ssenyonyi nkulamusizaako, leader of opposition. Nkuwa amawulire gano gawulire bulungi, biri mu parliament eyo. Waliwo ababakabo nga tebali ku mulamu ennaku zino. Waliwo ababakabo nga ba NUP nga tebali ku mulamwa. Era nga
bakutte akasente balinga 5-6 ak'okuyisa ekiteeka kino ekya kooti maasho. Honorable Ssenyonyi yisaamu loolokoolo mu babaka abo, kubanga abamu kyova olaba ne kweno embeera basirifu teboogera. Omu nze yakiŋŋambyeko, era n'abalala bakukuta ne Joyce baagala mbu bamukomyewo n'embwa tekamwa mu kibiina. Waliwo ababaka abali mu kuleeta ababaka ba DP Buloko, Joyce baagala ebbaluwa bazibawandiikira mbu bakomewo mu Nuupu. Mpuuga nga bakiri mabega, era mugenda kuwulira waliwo ebintu ebiri mu kufumbibwa. Mulabe embwa tekamwa nga bagamba tukomyewo tuli ba Nuupu. Mulabe ba Bedi Bwanika mbu tukomyewo. Because these people were paid kulwanira mu Nuupu. Era ne Mathias Mpuuga akyalina obuzibu bunene, kubanga akabiina k'amabika KCDP kayagala okuleetanga ekibiina. Bakama be bamugamba twakulikuluutinga ng'olina kuba Nuupu, olina kulwanira munda. Merali Lubega Sseggona akali amaggo omulaba akemettere emmeme, bonna mission bagirimu. Tajeti gwe Mathias Walukaga wegendereze Sseggona yatandise okuyita mu bakulu abamu emmengo wabajje bakwogereze, tojja kwesimbawo omuje lindako oli musime biki Sseggona ke kabadike. Walukaga bw'otayimirira ku magulu go n'oyimirira ku Sseggona nja kujja eyo nno, nja kujja eyo. Nze omanyi nze saagala bantu, omuntu yenna afuuse ekizibu tugenda mutereeza. Right now bannayuganda baavu, abaana bali mu deportation centers, tetulina maloboozi. Abasajja basirika busirisi, bw'afuna ekisango ng'ekyabeesigi najja ng'agira ati nga tojja kujja abafuutu soldiers, nga tojja kujja abafuutu soldiers. Waliada Sister Rose Michael, Mukama akuwa omukisa. Esther Jacqueline Rivington Oliotya, Martin Jesus nkutumiddeko, Musa Semukasa nkutumiddeko, Joan Chowa nkutumiddeko, Nakutudi Ruth nkutumiddeko, Coffee Man, Christina Chomugisha nkutumiddeko, Kasozi Moses, Brian Smart, Namutebi Sophia nkutumiddeko, James Sewajje, Chimbo wa Sembatya. Kati ababaka abamu olane mission yokwata chairman Nyanzi waliwo abagibaddemu. Musajja mumukwate mumukube ebiyisa afe mangu. Mbamanyi ababadde mu mission, mbamanyi. Mwakwasizza Nyanzi mwagala afe mangu, mumukubye ebiyiso. Bannaffe bennyini be bakibaddemu. Waliwo bannaffe abakwatagana ne Nakyemalira. Nyanzi mumukwate yamobilizinga. Musajja atu batuuse bamwambaze ebikookolo, bamukubye eddagala otulo tumututte, bazze bamukubye ebiyiso. Gwe gwa bimuleetedde kansa. Naye nga bannaffe be batuwaayo. Bannaffe ttiimu mweziri, oyo bwemumugjawo tuba tusobola okupenetratinga. Oyo mukole bwe muti, oyo mumugire bwe muti. Nze abyogerako mu miransanafu. I know you. Mission emu yali agenda kuttira Nyanzi n'ekyenjojo. Mission nga baga mumumaliriza. Kati ku luno ne bamufuna. Ne bamukolako emikolo gyabwe. Kyamaani Nyanzi obulamu bwe buli matigera, genda bakebere. Genda bakujjanjabe. I'm telling you my brother. Nenga olukwe lunene olina okufa bwe bakyagala. Because bakimanyi Kyagulanyi bamujjako ba Nyanzi. Baganda bange twesabire. Mulabo bamuwummuza kati bamwongedde security. Muwummuza bamwongedde security. Muwummuza Patricia Sewungu temumumanyi. Oli muwummuza Patricia bamwongedde abasajja 9 abatambulira ku Kyagulanyi. Abasajja 9 men batambula na muwummuza kutambulira ku Kyagulanyi. Banonya ango tumugjewo tutya. President abasajja baagala kumutta, baagala kumumwaliriza,
ewe wakamumuza kati n'emmotoka bamuwadde empya edduka Hilux, Toyota Hilux. Bamufunidde abasajja babeera muli emmotoka esigala ku gate wa Kyagulanyi awo ng'oyambuka, endala nedda eri mu Kesseeta, endala etambulira ku Babbi. Buli waalaga abasajja baatidde. Kamera zaatunula ziri mu maka ga Bobi Wine. Kamera gambye zonna ziri wali. Nkugambye bapulaninga kati bagambye ba komanda ki singa tumutta n'ekigeze baani abayinza okukomandinga kyovola bali mu kwata ono. Kati president bwe yataddeyo message eyo ne batya Sister Rose Michael ojja kujja mu inbox nja gikuwa. Wuliriza, kubanga badde bagamba bwe tutta Bobi Wine Nyanzi yayinza okukomandinga nga bambega ba state operatives abali munda bagambye oyo yajja okukomandinga nga mumusse, kubanga balina bakandidate baabwe baagala oleeta ku opposition. Waliwo ne bebaagala okufuula bapulesidenti ba Nuupu, waliwo bebaagala mu 7 baayagala okufuula bapulesidenti ba Nuupu. Nze mpagira Kyagulanyi, mwabeeyagaliza mu Nuupu mu Bobi Wine aveewo, ffe twawagira Kyagulanyi. Era abeeyagaliza mbalaba abalina akatima okwagala obwa pulezidenti bwe Nuupu. Bannayuganda baayagala Kyagulanyi, nammwe abasinga babaagadde lwa Kyagulanyi. Era bwe mbanga muli emukemmeeterera emmeme munange esofuuka pulezidenti si kati nga Museveni agenze. Abantu ba diaspora baagala Bobbi, ffe batwagadde lwa Kyagulanyi. Ne waliyo abeeyagaliza obwa pulezidenti nga bagamba omusajja bw'avaawo nsi agenda. Bali mu kweteekateeka mu Nuupu mbalaba. Olaba n'empuuga yali yeteekateeka ssebo, bw'asikamu ekkooti, bw'abbawunamu, bw'akola ki. Abantu baagala Kyagulanyi mu Nuupu. Era mmwe abalooza okumutta mbusima tumusike tukole ki? Gwe munnayuganda Kyagulanyi gwe tulinamu essuubi. Abantu mutandika obbatiisatiisa, gundi gwe nkulaba oyaga kwetambuza nga pulezidenti, gundi kubanga ne Adamu n'Abeero bwe byatandika. Muganda wange ne bwaba muganda wo, nze abasajja mbalaba okwanga bamumaliriza ng'oli atuuza press conference kusinziira nga mbeera bweri. Pulezidenti bamutuusizzaako obulabe ne mukkakkane, tujja babuulira ekiddako. Tulonze interim supreme council egira eddukanya ekibiina. Nze mubiransanafu nga mbiwulira kati abadde agala okutta Kyagulanyi mu Nuupu, abadde agala okutta Nyanzi mu Nuupu, ayagala omumalawo ffe tuwagira Kyagulanyi. Era mbagamba mubeereroyo eri omukulembeze yabalaga ensi. Oyo Kyagulanyi yakola zi sacrifice ensi nebamanya. Oba oli ani Mpuuga, oba oli ani baani bonna, mwenna mbagamba mbalaba missioni z'okutta Kyagulanyi mukola zi calculator. Nti kati omusajja ono afuga abeere pulezidenti w'ekibiina omwaka guno oguddako nzaddako ange ezo ffe twagala kujjako Museveni. Era Kyagulanyi okufuuka pulezidenti wa Uganda atuule mu ntebe. Bw'obanga oyingidde mu NUP ekyo kimanye. This is a revolutionary movement. Musima term limits. Sima biki. We are here to take Kyagulanyi kubanga gwe tulinamu essuubi. Ye yatulaga Uganda empya gye twagala. Kati banyize. Akasajja ako koogera biki? Naye akasajja ako keepanka. Nze mumira asanafu. I'm historical. Ndi historical. Achiwakana. I'm historical. Bwe njogera message eno abantu mu NUP baagala Bobi Wine n'omutima gwe gwonna. Gwabadde planning mujja ku ba president wa Nuupu njakola biki? Meeting ze mutuuza eyo. Meetings obubondo Mpuuga bwe yatuusanga eyo mu parliament ababaka abamatiza. Gwe omubaka we NUP, we are in a revolution. Ate ngenda balumba. Waliwo abatuuza bu meeting mwenna nja bakubamba bulize mu ttaka. Kasajja gwe weeyita ki? Lwaki otandise otukuba? Tetwagala muzannyo. NUP Munyanzi baagala kutta. Nze Nyanzi mbigamba abakazi n'abasajja
mission mweziri sente zasayiningibwe wa Museveni ne bagamba baani abali ku kiddo kya Kyagulanyi ti Nyanzi oyo ya mobilizing abafuutu soja tumukube butwaki bwava Asia babukubye mu bigere wabwa bigere bizimbye biti ate kansa musajja nga takyayogera mission gworoza Nyanzi gwe twagala Nyanzi ate nosanga abasiru nga ne Nyanzi bamukuba abafu temanyi musajja oyo kyali temanyi musajja oyo kyali ku struggle temanyi musajja oyo kyali ku bulamu bwa Kyagulanye. When we come out and tell you please accept neba munagaano biwulira nze mbasekeredde abantu batono nnyo abaagala Museveni agende oba mu DP oba NUP oba FDC abantu babeera comfortable n'obufo abantu babeera comfortable n'emmere babeera comfortable n'abakyala babeera comfortable nina obumotoka kati oli atulanga bafuutu soja abo nabo batulemesaako ekintu ky'okwagala kujjako Museveni tusooke tukwateyo ng'oli awandiika lisiti owuli abo Sky soja babutuleetamu bwe bubadde buwaayo abantu kati right now bakowa men nga bamumira nsanafu abaganda edda ekyatutandise ekyatugasa kujjako Museveni tewali kuva ku mulamwa nga banyiiga right now ebigenda maaso byaga kutwala bulamu bwa Kyagulanyi nsirike Bannayuganda, this is the time to liberate our country. Anata Honorable General Nusfa Nakato Mugambe mutumiddeko abekawempe North mulwanyi Martin Topogo Dogo linnya ly'eddungi Sister Rose nkutumiddeko Lecho Case nkutumiddeko Rose Flower nkutumiddeko Eseza Jacqueline Livingstone nkutumiddeko Jenny Angela sabo nange ndi historical kati lero ojja kusa nze Katonda Lubaga South sebo fa abatandika ekintu Katongole tosobola kungeraageranya n'abavubuka bano tyati munaye Katongole kakati Nasolo oyali eyadduka nadde wammawu n'afuna kaadi olero osanga oli Katongole kati Nasolo oyo ayogera ki okubeera ali nobeeranga ekidomola bwe bamu makaadi yadda wammawu ne bamuokulira abakyala yali azzeeyo omuntu gwe bamakaadi n'agenda mu DPs era abadde ku mukono n'aganza ekyali mu nju mwa Katongole kakati waliyo comedian ajja bino bya comedy ebigenda mu maaso ayogera abo bonna batusanzeewo from day nga abantu bazaala wa president wagamba oyo ye waffe nga tuli baana bato kati kakungunta ki konteeka n'abo abasajja you people kakungunta ki twalwana entalo mu Arua ne tubagamba kale katubaleke mugende mu MP tubateekeyo ffe ne tugakatudde ebbali basirise teboogera tunyumirwa nnyo atuwa ssente kakati munaye kwatayo mutwalo kola boti naye nga tayogera bali mu kuwamba abantu bali mu kubatwala naffe this is our time to show that we can liberate this country because we know the foundation of it nako bakasazeemu kati njogere ki ekirala mu Katuliki munnange ai Katonda wulira essaala zaffe baganda bange ndi mukambwe nnyo omanyi ni mukambwe nnyo ennaku zino Nusfa Nakata agamba ki Nusfa nno oli mukwano gwange waliwo nyuma n'omubiri n'omugaa Katongole si mukwano gwange naye ndi mukwano gwo Nusfa Nakata nga Sister Rose Michael bwe mwagala ennyo Mama Namu waliwo abantu benjagala ennyo Chairman Nyanzi abantu abo waliwo abantu nange ababadde mu bulamu bwange nga ne bw'obanga tosobola mugamba waliwo omuntu aga Katongole musajja wattu kamuweereza ekyebiri nga teyeeganya abantu ndibajjukira ebbanga lyonna abantu abo balungi oli nga tomusabye namusaba naakimumira kyattu
kati waliwo abantu nga bajjeno Sauda Madada kati Madada ng'ajja kuwa Lord Kansala nga tudda mu bargaining power Madada tisobola kati Madada abajjeno yasabye akafo ka bwa Lord Kansala muleete aba DP buloko mbu Madada naye adde mu kakunguuta n'aba DP buloko awo tetugenda kukkiriza tetugenda kukkiriza basema Madada bano bakoze omusanga Serere omusanga Manafa kati Katongole ne sitawakira Madada ayinza okuva ku kozi ya NUP omukazi yalemesa omulambo bagutwale njakuyita nano Jeno Sauda Madada Jeno njamuyita kampite ku Jeno Sauda Madada kubanga Jeno mufunye ntya Jeno nyiga akapesa Jeno Madada ono tumwetaaga njayogereko eri abantu ababulye kubigenda bano ba generali Madada waliwo byakoze bakazi tubadde nawo mwaluwa abaddewo omanyi sente zazitowa n'agamba nedda Madada batuze manju abasajja ngaga abatuwa miliyoni 5 omulambo gwa Segirinya guve wali Madada netutwane Madada tukati kisoboka Luswa mugende mulye sente nete mujja gujja wano ekikonde ne kivuga kati omanyire Madada waliwo ebintu ebimu baganda bange nga naffe tuli ba historical sebo twagala kujjako Museveni Madada njamuyita wano naye ngezaako okuyita generali basajja